Eggwanga lya Uganda lye lisangibwamu sipiika wa paalamenti eyaakamala ebbanga ettono ennyo ku bwa sipiika, naye ng'ebintu by'alina by'akoze mu myaka emitono gy'abeereddemu sipiika weewuunya obugagga buno gy'abujje. Laba ennyumba eno, ono gwe twogerako Anita Among tabadde yadde ne ssente. Buno bwonna bugagga bwa ggwanga. Naye oluvannyuma lw'okukozesa ssente z'eggwanga lino n'azimba amaka gano nno galaba, gano ge yazimbe ga mu kyalo, ayina ge yaguze ekkololo awo, ayina ge yaguze ekkololo buwanana bwa ssente. Ng'oggyeko gano gaagazimbyewa, agazimbyeyo wansi. Nga tukyali ku ebyo, ayina Range Rover eyo yagigula ssente za muwi wa musolo. Ayina ne Range Rover gye bamuwanga ekirabo, ekyo tetukirinaako buzibu. Ekyewuunyisa nga tannaba na kulayira aguze Rolls Royce ya billions eza Uganda, billions not millions, billions esatu eza Uganda. Speaker wa Parliament agula Rolls Royce billion 3. Bantu bameka Uganda bayine emmotoka ya billion 3? Bameka? Bameka eyo Rolls Royce ogiraba nanyi? 3 billion Ugandan shillings. Nenga abagagga bangi abali mu Uganda tebazirina. Bayina Range Rover era wawulira kirumiragaga ne tunoonye emmotoka nga tetugiraba. Range Rover ze batambuliramu ezo zi miliyoni 8-7. Omuyaaye akutte ssente z'eggwanga billions 3 n'agula emmotoka egi. Anita Among ng'oddaawo ogamba mbu eggwanga lyo lyavu, musimanya bagende beewole. Beewola kwetuusaako ebyo, gwe ng'osasula, gwe nga bakuggyako omusolo. Ffe bwe twogera nga batusiba ng'osinika amannyo. Nalabye kino ekiwala simanya ki Benita kisindika amannyo. Naye nga beewola bakuggyeko omusolo. Kiri eno kyasama, tebakimanyi nti nnyina gye ali e Uganda omusolo gwe bongeza ku sukaali yenyigirizibwa, kiri mu kwasama. Kibadde wano kikadaama olwafuuse barisita ne kirowooza kimazeeyo. Olwafuuse barisita, manyi bannayuganda muyina nnyo akatijjo n'okufolowinga ebitali mu makulu. Mwe mufolowinga abantu abatali mu makulu ne mubawa makulu. Era n'osangayo n'abantu abategeera eggwanga lyaffe bwe litambula, oba tebategeera butegeezi nga nabo bawagira. Talina kyamu kye yakoze. Ku bantu abattibwa, abawambibwa, abakola bati olina asinika amannyo namwe ne musinika amannyo. Mulina amagezi. Abantu nga tukyayebuuza sovereignty bill etudde abantu ku mitwe. Waliwo etteeka eddala erijja, okulayira kutuuse, Abannayuganda nga basatira, ate era kya sipiika nakyo kyabakubye wala. Anita Among emmotoka yayingiddewo gye batugambye nti yawemese obuwanana bw'ensimbi billions, oba zabadde billions 3 ze naawulidde. Twabadde tukyali awo era ng'abantu bakyebunyaganya biki eyo emmotoka neeyingirawo. Bagenze okupaladinga ebintu bya sipiika, ebbanga lye yakamala mu bwa sipiika mu butuufu. Ne batugamba emmotoka simanyi Rolls Royce, ne batugamba simanyi Range Rover ziri 3, simanyi ne batugamba ebintu nga bingi, ne beebuuza yabange ye sipiika asinze okukola ennyo okusinga basipiika bonna ababaddeko, kubanga ye ekikye nga kisusse abange. Ne beebuuza esente zino zize nga ye ng'omuntu ezikola ebintu bino oba ensimbi z'omuwi wa musolo. Kwegamba kitabudde Abannayuganda era essaawa ya kakati wenjogerera bakyatakula mitwe. Awo tuvuddewo
nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Yesterday wabaddewo ekivulu ekya Spice Omujamaica, naye abantu batenda Cindy nti yakubye abantu omuziki era ne bagamba mbu Shiba mbu kyabadde kibulamu. Nabagamba Cindy kaalirinnya ku stage mujja kuswala ebituufu ensi byerabako. Cindy yakubye omuziki. Bana ekituufu kiri nti ekituufu kiri nti ne Spice yanoonyeza tezasobola okuspicinga Abannayuganda basiime. Mukambabulire Cindy tava ku stage n'ogiddako ebyaddala. Banange Cindy aperforminga. One thing I love about Cindy kiri ekintu kimu, kali organized ku stage. Cindy ali organized ku stage. Yala kubagabira omuntu yene yatunze ataya ya Cindy bakuwe yugati mazima banange kana kakubye omuziki. Cindy tayimbirangako Bannayuganda nga lunaku lwajjo. Banange mwazeemu ne muswala omulundi ng'okulala ate ebituufu zengeezi. Shiba Cindy yawambye buli kimu era mbu Shiba ye mbu ekintu kyagaanidde ddala. Simanyi ababyogera oba bawagizi ba Cindy simanyi, naye bagamba nti Shiba ekintu kyagaanidde ddala. Ffe tuli munnange okuba nga tugabatuusako gonna gatambula era nga butereevu nnyo wano ku Legit TV 256 ojja kuba nga ogafuna. Mutabani wa Bebe Cool avuddeyo okulaga obutali mumativu, agamba nti abantu bayitiridde okuba nga bavvoola ddadi we anti Bebe Cool omusajja muisiraamu, ate okukwata ekisaniya kya pork n'oba nga okimwatakingako agamba nti mu butuufu kibi halamu. Muli mutya kansubire muli bulungi. Ensonga enkulu endeese leero, nsaba Bannayuganda, nsaba fraternity y'Abasiraamu, mikwano gya Gargamel, mikwano gya Bebe Cool, I think enough is enough. Ekimala kimala. Silent Majority is a registered brand, copyrighted brand. Eyo brand ya musajja musiraamu. Mwina mukimanyi baganda bange. Mukimanyi bulungi nnyo nti Bebe Cool musajja musiraamu. And it is haram, very haram, okwatakinga omuntu omusiraamu yenna ku kigambo kye bayita embizzi. Bana nkatubeereko ne respect bannange. Nsaba Council Ebo kooli ompulira. Kano ka video mukasharingire Council Ebo. Tusuwinga ono omusajja. You cannot attach brand y'omusajja. Silent Majority is a copyrighted brand, my dear, over the tochimanyi. Council Ebo, this is impersonation. This is character impersonation. Abasiraamu mamizu kati mumulooza abaana tebabeera tokyadde abaana b'omusajja. Mamizu musiraamu twakava mu kisiibo juuzi wano. Naye kati gwe n'opaledinga n'oyambaza omuntu enkofiira eriko erinnya ly'omuntu ng'okimanyi musiraamu n'oteekawo olusaniya. Bannange, Council Ebo, do the needful. Bwe kiba si kyekyo ngenda kuguyingiramu. Nze kennyini I might take it far. I will, and I'm going to. With your support, me bafani ba Gargamel. This is too much. It's going too far. Bahajat abali eyo abawagira Top Rasta, abawagira Bebe Cool, abawagira Gargamel. Kale no yoba tumuwagira. But this is unacceptable. This is so unacceptable. You can't do that. Niba ngo oyagala kukola music video ne oyagala oyina byoyisaawo. Kino tetugenda kikkiriza tugenda mateeka. This is impersonation. Kati imagine abaana abato bagenda kubuuza tata, daddy, you eat these things? Imagine a Muslim man. Council Ebo, nkusaba era ngenda kunoonyako personally. Tumutandikeko n'omusajja akamanyiro kasusse. Si kaaki.
No way. Bannange stand tezigwayo waneno mu ggwanga Uganda. Omwana Jobless Billionaire batugamba ano nti bamukubye bubi era ali mu mbeera mbi, emmotoka ye bajasiza era muwooza alayidde yena amukutteko ajja kulaba. Bannange batubuulira wano ebigambo ne tugamba munnange abalina connections munnange bagenza okukattama omwana n'akawangamula nti nze tebankubangako nakola sitanti biye kennyini. Ekisooka sifunanga ku accident yonna. Gwe amala okujjamu amaloboozi mu ssimu yange nanoonya ekyokuzzaako ne kibula nga sina kyakuzzaako ne ngamba lasita bw'abiwulira ngenda muddawa. Kwe kuteeka accident eyo gye mwalaba. Lasita nsaba onsonyiwe kuba Gravity bw'amala ofuna amaloboozi go ekyokusalawo nali sirina. Ne ngamba ekyenina okukola ekintaasa kyekyo kulaga nti nfunye obuzibu obutaaliwo. Lasita nsaba onsonyiwe. Tekigenda kuddamu kubaawo, nsaba onsonyiire ddala. Nsonyiira ddala. Kansuubire kyekyo bannaaye. Lasita nsonyiwa, tekigenda kuddamu kubaawo. Nanoonya ekyokuzzaako ne kibula nga sina kyakusalawo bw'obudde. Musajja amaze okunkwesa ensobi nga mu buli ngeri ojja kumbuuza ebintu ebyavudde bitya mu ssimu yo nga sina ansa. Ebigambo bya Jobless Billionaire ye kennyini munnange ng'abyeyogerera. Abaana baakuba n'enduulu ne bawayira buli omu era yakikoze twamutegedde. Bannange ebintu bya ddala abaana bakolera ddala stands. Ndowooza mu biwulire tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo. Omwana avuddeyo n'agamba nti muganda wange obanga n'omuntu gw'oyagala ku mutima oba muganda wo oba nti faayo kimugambe. Agambye nti agenze n'awuliriza akayimba ka Rain omusoyisoyi ne Nina Rose nga kebayita tribute song eya Honorable Helen Nakimuli. Agamba nti kamumenye nnyo omutima. Rain omusoyisoyi alina obubaka bwe yatikka omubaka Nina Rose abutwalire omubaka kati gwe tuyita omugenzi Helen Nakimuli. Wabula Nina teyasobola butuusa mu budde, yatuuka leeti yakeerewa. Era ke kayimba ke mwawulidde ke baafulumizza Rain ne Nina nga Nina Rose agamba nti natuuka leeti nakeerewa. Mu kino tuyigamu ki? Bw'obanga olina omuntu gw'owulira gw'oyagala ku mutima mwatulire. Kino tekirimu sitaani. Bw'oba omutidde mutumira omuntu asooka, bw'olaba aludde musindikiro ow'okubiri, osobola n'okusindika ow'okusatu. Kino tekirimu sitaani, si gwe aba asoose. Ate tekiri ku muntu yekka gw'oyagala mulaavu. Asobola okuba omwana we, asobola okuba mukwano gwo, asobola okuba jjajjaawo oba ssengawo. Mugambe nga bukyali nti bannange senga nkwagala nnyo, mwana wange nkwagala nnyo. Okitegera? Naye nga muganda waffe Rain ali mu bulumi, alina obulumi bungi, tetwategeera nkolagana ki eyaliwo wakati we n'omugenzi Helen Nakimuli newankubadde abamu mwalisemye. Yenze swali wa Bobby. Nfuddewo tugendeko ku nsonga za Honorable Shamim Malende. Ono agambye nti naye bannayuganda tuli bazibu. Nti bulijjo waneeno mubuuza Shamim Malende ali luddawa. Shamim Malende nga talabika. Nti naye ate mukazi avuddeyo ate mukuba mukube. Badiyale ate mwanyize bunyizi ate manyi nti mwandibadde basanyufu nnyo kubanga yakomyewo kubanga kyembadde mwebuuza Shamim Malende aliwa, Shamim Malende aliwa, Shamim Malende aliwa, yakomyewo kati mukomewo ate mwene munyiiga. Bannange mwetala ku interview muva kano mu Dakali, bu interview mulaba tebumala ne mulyoka mukola bu video mulaba tebumala ne mulyoka bukola bu posti bu security alert bwatambudde dda bwatandise dda. Mbere bakakkamu yakomyewo ate ku luno yakomyewo nga bad girl. Luli yali mulungi n'akola ebirungi bye mwagala akole, temwasiima kati n'olwekyali bibi akola bimusanyusa. Dembe lyo obutasiima byakola. Dembe lyo era takulinaako bizibu yadde naako. Dembe lyo okubanga ye byakoze gwe tebikusanyusizza. Simanya ayambala bangozi, simanya yafuuse muyaya ayambala enkofiira, byayagala bwe yali omulungi mwamusasula ki okujjako mulangira
n'okumulyamu enkwe. Oyo omukyala mu NUP yali munnamateeka oba looya, ye yali president yali yamuwa ekifo nga yakulira balooya ba NUP. Era yakola omulimu gw'amaanyi, baana bangi be yajja mu makomera naye temwasiima. Bwe yalwala, bino bye muli mutugamba obudde buno musimanya ali yeekoza. Ensonga yamuviirako okulwala yali nsonga ya mmwanyi, teeka lya mmwanyi yalina mu parliament ne bamukuba. Be bamukube baakubira mu parliament ku nsonga y'emmwanyi. Etteeka terijja yita. Gwe mugambe essaawa eno simanya we tukwagalira, simanya wali ludda wa, bamukubira ku tteeka ly'emmwanyi kwe kulwala mpaka Nairobi. Bagenda omudduze Nairobi, bamutwalira na mu kagaali nga bavuga muvuge takyasobola ttambula. Oyo gwe mugamba nti yali yeekoza. Bwe yeewaliriza n'awona n'akomawo. Bwe yakomawo n'atandika okukola emirimu gye nga looya w'aba NUP. Omanye ebigambo ebyamwogerangako? Sauda Madada before nga tebanamutwala mu kkomera yagamba, gwe Shamimu Malende simanya jjawo simpaseyo, manyi mwagala nnyo obutaala, mwagala nnyo kamera, kati muli muzanya politics ku basibe babadde bagenda kubawa beyiro naye ovudde eri toyina ky'omanya ebintu oguddemu bigwe, oyagala okulaga nti okola nnyo. Abasibe baffe babazizaayo, olemeseza abasibe obbata babazizaayo mu kkomera, babazizaayo ku lulwo. Kati yavaawo n'abalekera gaapu mukole. Ekyo tegeeza nga mwalina balooya abakola. Yavaawo n'abalekera gaapu mukole ye ebyamulema. Ate susuubira nti ebigambo ebyo bye mwamugamba nti Shamimu Malende yali ayagala abaana ba NUP okubeera mu makomera. Naye we yalabanga kituuse ekiseera nti nze alemeza abaana ba NUP mu makomera, kati kankole kankite munnanga abaana basobole ovaayo. Essaawa eno muleetawo security alert. Nga bwe yakomyewo oli yatugambye mbu simanya abaddengawo bulijjo, abaddengawo era abaddenga azimba, ate munnange si yabaddenga aweereza amataffaali, yabaddenga aweereza amataffaali ku site. Bw'anaavaawo ekizimbe kijja kuyimirira. Bo security alert kati kabeetale. Wannange temugwa mu katego, simanya kino na kino na kino, koma nnyoko mwakeerya. We muti we mwawa security alert ku baana abaana. Essaawa eno bali mu makomera. Buno obusiru bwe mulaba obuvaayo ne buwa security alert. Tasobola yadde n'okwata omutwalo nti kabagende, ogwo omutwalo gugende ku basiba bali mu makomera. Tasobola. Naye nga yatula gyatudde n'akwata akasimu ye n'abagamba ono mbega, ono simanya biki, ono bino bamala omukwata ng'olwamuvaako mbuimuvu. N'amuvaako n'adda ku birala n'aleeta bi security alert ebirala eby'ekisiru. Naye nga abaana b'abandi bali mu makomera. Otunulira ba mukiibi tebalina yadde omusango. Mukiibi musajja watu yali yeesimbyewo akasente, osanga ali yeewoze, osanga alina ne famire, kati byonna byasadaana naye tebasobola nakukola kumwogerako. Otunulira ono gye n'okufa musajja watu wankwasa n'ennaku. Mukazi watu yali ku kyeyo n'akola obwakadaama bwe n'abumala. Bwe yaddayo okusanga bbaawe ali mu kkomera, kannyabo kali waali kaana kato bwe kati. Nenga bino ebisiru ebigaba security alert byajja ne bitugamba abo bambega saawa eno baabakwata kati mwabavaako. Oyo Shamimu Malende bwe yavanga y'okwogera zino emizingiriiti egivaayo essaawa eno egibalaga nti oyo talina kyali, oyo simanya mu binnyo biki nga gijjawo kamera. Shamimu Malende yali yeekoza. Lopu yagenda nga ye Nairobi omulaba, yali mulamu. Lopu yagenda nga ye Nairobi omulaba nga alyoka adda ku kamera ku kanula, alyoka adda ku kitanda. Gwe wagenze wali okusabiriza bakuwe sente z'amaaso, wabadde weekoza naawe? Babadde weekoza? Kasasira tesiraba yanya Samira mbugwe bwotyo iyenze bwentyo. Nze sidda ku saidi y'abangi, mbw abangi bonna basonga wano. Nze sidda ku saidi y'abangi, nzira ku saidi ntuufu. Shamimu Malende muntu era naye anyiiga, kati waba yanyiiga waddembe. Ate mbagambye wabanga byakola tebibanyumira, byayambadde tebibanyumira, dembe lyo yambala ebyo gwe wenyumire. Si yalina okwambala gwe n'onyumirwa, gwe weekolera ebikunyumira. Mama Kampala pozika ekyobutagenda kuziika Honorable Nakimuli, ekyo kyo kibi. Wadde ndi ku saidi yo naye ekyokola mukeeso bibambi, naye nga oba okola bikunyumira babikole. Mbwamwe mwalya mu mukyalo oyo olukwe nemwagala ssebo mwesimanya mulwadde ye Moses ali mukuma embwa ezo nebitandika okugeraageranya Shamimu Malende.
kumoozeesaali mwe tetugenda kuleeta abalwadde mu NUP nga NRM weereze bamoozeesaali ngene wembanze maama nze atanyiga ndikoki naye muntu anyiiga kati yanyiiga so mumwesonyiwe akole byayagala waddembe kati mulaba nga byalina okukola tabikola mwe mubikole mwina n'abalala bangi bye mwali mu sapoti nga bwe mwali muwagira babalonda bafuna gye babanyiga nabo ne babawa kaadi ne bafuna gye babanyigira ne babalonda ne bawangula kati mugamba abo nabo batandikira we yakoma bwe baba batandikira we tulinalabyeko omuntu omulala naye ng'ayogera ekintu kino era yagambye nti yabange nti mulowooza ebintu bino okwogera ku social media nga Shamim Malende bamwogerera abadde wano ali mu katemba nti mulowooza kiswaza ani nti kiswaza kibiina tubajja kugamba nti ekibiina kyammwe kijjudde abafere nti era mwena mubamanyi nti oba oli amwandirese ebintu bino abakulu ne babisootinga bo kennyini oba ne bamuyita mu disciplinary naye nti si kudda ku social media ate mmwe kennyini ne mubanga muswaza omubaka wammwe si bigambo byange weebale kubanga weekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako ona woli onawo osinzidde sigala naffe tova